بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة القمر. الله سبحانه وتعالى قام اقتربت الساعة تساوى إشياما وبد بتوسي إشياما شينجدو وانشق القمر نوموزي قمزوك يسامي ببجبيري الله سبحانه وتعالى تنمسي كافايو شوك يسامي كوموزي غابانتو بتكيزا وقريشي بأسب النبي صلى الله عليه وسلم كما جيرو الله نابا قام بتنوري نوموزي وموزو kugwali kusaidi yekitundu ekiyitibwa Jabal Abi Qubaisi. Allah subhanahu wa ta'ala n'agwasamu emirundi ebiri ekibeera ekyamagero ekyalabibwa abantu obudde obwo. Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba nti iktarabati saatu ekiyama kisembedde wanshaqqa alqamaru n'omwezi gwe yassizaamu nga mulaba. وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. وإن يروا آية abantu abo singa babeera balabye ekyamagero ng'ekyo yu'ridun bakisuula muguruka ne batabeera nga bajjamu ekyokuyiga ne babeera nga baali badde bakkiriza nabbi sallallahu alaihi wasallam naye beeyongera kudduka mazima wayaqulu ne batuuka n'okwogera sihrun mustamir nti ebyo ddogo lya nabbi sallallahu alaihi wasallama byo balimanyi lya lubeerera bulijjo bwatyo omulogongo oyo Muhammad sallallahu alaihi wasallam bamusuubira okubeera nga lubeerera akola ebintu ebyeddogo ng'ebyo. Wakazzabu Allah subhanahu wa ta'ala atugamba وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقل. wakazzabu balimbisa balaba ebyamagero ng'ebyo ne babiyita eddogo ne balimbisa amateeka ga Allah wattaba'u ne bagoberera ahawaahum okwagala kw'emitima gyabwe ebyo bye baateekawo ne bapangapanga abajjajjaabwe bye baabateerawo ne babeera nga balimbisa amazima ne bagoberera okwagala kw'emitima gyabwe wa kullu amrin mustaqir ne beerabira nti Allah subhanahu wa ta'ala yamala dde okusalawo nti buli nsonga yonna ejja kubeera nga etuuza nannyiniyo entende obanga emutuuza mu jjana abeere ng'atuula eyakkalire obanga wakumutuuza mu muliro waliyaazu billah abeere ng'atuula eyakkalire okusinziira ku nneeyisaaye. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر. ولقد جاءهم من الأنباء abantu abo bajjirwa amawulire mangi nnyo ku bannabbi abaasooka ma fiihi muzdajar nga mulimu ebiyinza okubeera nga bikanga omuntu mu byafaayo byabo abaakulembera ne yeddako n'abeera nga teyeeyisa mu nneeyisa ey'ekikafiiri. Allah subhanahu wa ta'ala eyinza okumuleetera okubeera ng'amuzikiriza. Mu byafaayo by'abannabbi abaasooka Allah yateekamu ebimala omuntu okwebuulirira n'okumukanga abeere nga yeddako. حكمة بالغة فما تغني النذر. Allah subhanahu wa ta'ala agamba hikmatun baligha. Allah subhanahu wa ta'ala yawa nabbi sallallahu alayhi wa sallam yamuwa amagezi ag'ebuziba. Allah subhanahu wa ta'ala yawa nabbi sallallahu alayhi wa sallama naye eky'omukisa omubi ne bw'aba ababuulidde ng'abaleetedde ekitabo kino ekijjuvu omuli amagezi ag'ewala fama tughni nuzur naye tebiyinza kubagasa ebyo ebibatiisibwa nabyo era abatakkiriza beesanga nga tebaganyuddwa yadde nga babadde babannyonnyodde ebintu ebiri mu Qur'ani ebijjudde amagezi ag'ewala. فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nabbi we fatawalla anhum abantu abo basse kasiiso baveeko bwe babeera nga bagugubya okukkiriza ebyo by'obasomesa yawma yad'u dda'i balinde olunaku omukoowooze bw'agenda okukoowoola ila shay'in nukur nga bakoowoola eri ekintu eky'entiisa ekirabika nti tekigenda kubeera kirungi gye bali. خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر.
Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti essaawa bw'erireetuuse nga bakoowoddwa eri ekiyama ekitagenda kubeera kya mirembe gye bali khushan bagenda kubeera nga bakkakkamu absaaruhunna amaaso gaabwe yakhrujuuna min al ajdaasi Allah bakakasa nti bajja kufuluma mu ntaana zaabwe kaannahum nga balinga jaradun muntashir enzige ezisaasaanye oba enseenene ezisaasaanye mu bbanga. Allah subhanahu wa ta'ala akutegeeza nti abantu bagenda kuva mu kabbuli zaabwe nga bali mu bungi ng'obw'enseenene ezipaapaala mu bbanga oba enzige. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bw'atutegeeza nti ng'amaaso gaabwe makkakkamu gajjudde obuswavu olw'okuba tebeetegekera lunaku luno Allah subhanahu wa ta'ala bwe yabalagaanyisa okubabonereza. مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسير. مهطعين إلى الداعي bagenda kubeera nga banguwa nnyo embiro sipiidi nga baanukula daayi omukoowooze. yaqulu lkafirun abatakkiriza bagenda kwogera ku ssaawa eyo nga bamaze okulaba abatuuse mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala hatha luno nno yawmun asir lunaku si lwafiika binyomo wabula lunaku Allah subhanahu wa ta'ala aluzibuwazza n'ayitirira fe tetwalyetegekera. Allah subhanahu wa ta'ala ate katuwuno alutuusizza lugenda kubeera nga lunaku luzito nnyo lunaku nga si lwa mirembe n'akatono gye bali. Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza nti abatakkiriza bali okutuuka mu maaso ga Allah bagenda kuwa obujulizi olunaku luno luzibu nnyo era lwa kubeera nti bagenda kubonerezebwa. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. Allah subhanahu wa ta'ala agamba kazzabat qablahum balin bisababa sokawo qawmu nuhin ng'abantu ba nuh fakazzabu abdana balin bisomuddu waffe nuhu mu kiseera we yabaleetera Allah subhanahu wa ta'ala bye yali amutumye abeere nga abibaleetera waqaalu ne bagamba n'okugamba nga bamunyooma nga bamuziimuula nga tebamulabawo ne batuuka okugamba majnunun kinnabbi waabuudu babasindikidde mulalu wazdujira ate ne babeera nga bamutiisatiisa bamukangakanga tisinga n'abateyereseeyo baleseeyo okubeera ng'abalemerako ng'abasomesa ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byamutumye bajja kumutuusaako ebizibu wa illa abeere nga Allah subhanahu wa ta'ala nga amuyimiriza ku ekyo ky'aba amukoze ekiri aba amutumidde. Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bamubuulira ebyafaayo ebyabannabbi abaakulembera abeere ng'agumirako nti tobeera ng'oterebuka kubeera nga bannabbi abaakusookawo baatiisibwatiisibwa naye ne balemera ku nsonga ne batuusibwa ne babatuusa okubayita abalalu ne babatiisatiisa. Allah subhanahu wa ta'ala amugamba nti gumiikirizanga Nuuhu bwe yakola. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. فدعا ربه Nuuhu yatuuka ekiseera n'akoowoola katonda we n'amugamba anni maghlubun mpulira Allah subhanahu wa ta'ala ntendewaliddwa fantasir nkusaba obeere ng'ontaasa. abalabi baabeeranga mu ssaawa eyo abakoowooledde emyaka 95 naye n'awuliranga atendewaliddwa n'agamba nti Allah subhanahu wa ta'ala amaanyi galabika gampedde ate abantu tebakyajja kukkiriza nkusaba obeere ng'ontaasa. abakkiriza babeere nga bawona abatakkiriza obeere nga obazikiriza nga buno obulabye. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. ففتحنا الله agamba nti twasumulula abwaaba samaa'i emiryango gy'eggulu bima'in ne gafukumula emiryango egyo ne gipumula amazzi munhamirin ne babeera nga gakulukuta n'amaanyi amazzi ago nga geeyiwa bweyiyi era Allah subhanahu wa ta'ala yagadde okulaga obungi bw'enneeyiwa y'amazzi n'akozesa ekigambo nti twasumulula emiryango gy'eggulu osobole okutegeera nti entonya y'amazzi yali y'amaanyi nnyo ne gabeera nga gafukumuka. Allah subhanahu wa ta'ala ng'asazeewo okuzikiriza abantu ba Nuuhu n'amataba. وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر.
wafajjarna al-arda ne tulyoka tugamba enseeno efwerenge efukula twafukula enseeno n'amazzi uyuunan nga buli wamu olaba wavaawo ensula efukula amazzi ag'ekitalo n'ekigambo kufukula kikulaga nti nno amazzi ago gajjanga mu bungi faltaqa almaau amazzi ne gasisinkana agava mu bbanga n'agava mu ttaka ala amrin qad kudira ku nsonga eyali yasalwawo edda nti bagenda kuzikirira mataba Allah subhanahu wa ta'ala n'akituukiriza. وحملناه على ذات ألواح ودسر وحملناه توسل النبي نوح على ذات ألواح كليات ريال كان يابجي ومنباو ودسر نبالي بجانين سماري غبيرانغا الله سبحانه وتعالى أو نظام أبكريزا أبكري بكريزا نابيرانغا بذكريزا نامتابا تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. Allah subhanahu wa ta'ala gamba tajiri lyatiru lyabira nga lisiyiya ku mazaago bi a'yunina nga tulitaddeko amaaso gaffe jazaan nga yempeera liman kana kufira eyo okubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala yajiwa nabbi Nuhu yawakanyizibwa abantu be ye n'amuwonya mu lyato Allah subhanahu wa ta'ala n'aliteekako amaaso ge n'abeera nga alirondoola lireme okubeera nga lifuna akabi so ng'ate amazzi gatonye okuva mu bbanga ng'ate gafukula okuva mu ttaka yawakanyizibwa Allah n'amutaasa n'abo abaamukkiriza n'abataasiza mu lyato. ولقد تركناها آية فهل من مدكر. ولقد تركناها twakireka ekyo nga kyafaayo ayatan nga kyakuyiga lyali ssomo ddene nnyo fahal min muddakirin abantu muli tayali muli redo okubeera nga mwebuulirira n'ekyafaayo ekyo abakkiriza mujja kuwona abatakkiriza nabbi waffe mujja kuzikirira nga bwe gwali ku mulembe gwa Nuhu alayhi salaam. Allah agambye twakirekawo eri abaliddawo babeere nga kyakuyiga kibeere nga ssomo gye bali nti abanakkiriza nga baliwona abatakkirize balibeeranga nga bazikirira. فكيف كان عذابي ونذر. فكيف كان عذابي mulaba kyali kiki ekibonerezo kyange eky'abantu ba Nuhu wa nuzuri n'okutiisa kwe nabatiisa nga ne bateddako ekibonerezo kyali kiyitirivu ate n'okutiisa kwe baabatiisanga nabyo ne bateddako balabikanga tebaakungula okujjako ebibonerezo. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولقد يسرنا القرآن twagonza القرآن yamweno bizikiri olw'okubeera nga twagala abantu bajjemu ebyokuyiga fahal min muddakirina n'abantu waliwo abali tayali okubeera nga beebuulirira n'ebiri mu Qur'ani. Allah yagonza Qur'ani n'abaana abato bagikwata n'abantu abakulu bagitegeera. Allah agamba nti nagigonza olw'okwagala abantu babeere nga beebuulirira abantu bali tayali okubeera nga waliwo eyeebuulirira n'ebiri mu Qur'ani. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. كذبت عاد بالين بسابان تبا عاد أبا عاد بالين بسنب وابهود عليه السلام فكيف كان عذابي مرابا قوالي كتيوكو ونرزا قوانجي ونذر نبتي صبي النباتي سانغا نبيو يالي بيتيا الله سبحانه وتعالى يباتي سانغانتي مجاكو ذكرين بنبغانو كفيرانغا بدكو أبغا مانتي بنتو بكوا باتي سانغا نبيو مرابا مكيا مانيا غجانغا وإستاويو كذكرين توسي. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر. إنا مزمفي أرسلنا عليهم تواسين بكجبالي ريحا شكونتا إمبياجي يلي ياماني صرصرا إمبياجي يو إبوما نوكبوما واماني جايو في يوم نحس olunaku olwali lw'ekikwa Allah subhanahu wa ta'ala yabaleetera olunaku olwo nga lwakikwa nga lwakiraane gye bali olunaku olwo terwabakerera bulungi mustamir ne lubeera ng'ate lugenderedde okumala ennaku Allah nga bw'agamba nti sakharaha alayhim yakuntiza ku bantu abo embuyaga eyo 7 layaalin wa 8 ayaamin ebiro 7 n'ennaku n'enzingu 8 nga Allah subhanahu wa ta'ala husuman nga zamuddiringanwa Allah subhanahu wa ta'ala n'akunsa kibuyaga ku bantu abo yali ow'amaanyi okuviira ddala ku lunaku lwe yatandika olwali olw'ekiraane gye bali olutali mu kalungi gye bali n'egenderera bwetyo okumala ennaku ezo Allah subhanahu wa ta'ala z'ayogeddeko. تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل
منقعر Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti tanzi'u nnasa embuyaga eyo yasobola okubeera ng'ekandula abantu gye beekwese kaannahum ne babeera ng'ebayisanga ajazu nakhilin agaluli g'entende agabeera nga munqa'ir gakuuse eyo n'emirandira gyago wane waffe tumanyi nti ekibala oba omuti ogutalina tapuruutu ng'omutuba ekibuyaga bw'abeera gusudde gubeera nga gukuukayo mu ttaka n'emirandira gyagwo kati n'abantu abo embuyaga yabakukunulangayo gye baalinga beekwese ne babeera ng'ebayuzayuza obulererere ne babeera nga bafuuka ng'ekiti ekikuuseyo n'emirandira gyakyo obulererere bwonna ng'ebayuzayuza emikono n'egiyuzayuza ne bakandulakandula ng'ebakukunula eyo yonna gye baalinga beekukumye فكيف كان عذابي ونذر fakaifa kana adhabi mulaba ekibonerezo kyange kyafaanananga kitya kyalinga kyamaanyi wanudhurin n'okutiisa kwe nabatiisangamu kwalinga okutiisa kwange kwalinga kwamaanyi naye ne bagaana okubeera nga beddako Allah subhanahu wa ta'ala yabatiisanga nti nja kuleeta ebibonerezo ne bateddako naye bwe nabangambye leese byalinga bizito nnyo ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد يسرنا القرآن تواغوز كتاب تموشن القرآن للذكر abantu basobora okubeera nga bajjamu okwebuulirira fahal min muddakirin waliwo abantu abali abeeteekuteefu okubeera nga beebuulirira n'ebiri mu Qur'ane كذبت ثمود بالنذر kazabati balimbisa samudu abantu abasamudu nga balimbisa nabbi waabwe yali Saleh binnuzuri ne balimbisa abatiisa baffe n'ebitiiso bye twabaleeteranga ne tubagamba kino bwe munaakikola Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubanyiigira ebyo byonna ne babisuula mu guluka Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti baagamba bwe bati فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر فقالوا بايوغرanga nabbi Salih abaleetedde eddiini eri Allah ne batuuka okwewuunya nga bagamba abasharan omuntu atufaanana minna ng'ate wa muffe yakulira mwana wa muffe waahidan ng'ate ali bw'omu bwati bwa nnamunigina nattabi'uhu ffenna gwa ayagala tugoberere ye Allah subhanahu wa ta'ala gwalonzeewo mbu yatusinga tubeere gwe tugoberera ffenna inna amazima ffe idan singa tumalayo tukola ekintu ekyo ekyokugoberera omuntu omu akulidde mu ffe lafi dalalin tubeera nga tuli mu bubuzi obutalabwanganako wa su'urin era nga tuli mu ddalu tuli mu kazoola akayitirivu ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر aulkiya zikru alayhi yo yagamba nti bamusizzaako ekitabo ekitubuulirira abeere ng'ajja okutubuulirira min bayinina nga bamusokoddemu ffenna abali wano era gwe balonzeewo bal wabula bwe tuba tumulaba wakazzaabu muntu alimbira ddala ennyo ashir alabika nti muffe yatusinga n'obubi abaliwo ku mulembe guno سيعلمون غدا من الكذاب الأشر سيعلمون بجك من غدا من كبكدي من الكذاب أن اليوم لينبو ميتريبو الأشر يليسنغو بمبانتو أبالي ويرسيريبيو إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر inna mazima ffe murusilu naakata tugenda kubaweereza ekyamagero kyabwe nga yeŋŋani yeegenda okubeera ng'eva mu lwazi bonna lwe bamanyi kubanga baamusaba aleeta ekyamagero ekikakasa nti nabbi wa Allah n'abagamba nti ngenda kubaleetera eŋŋani yange eva mu lwazi fitnatan lahum naye nga kigezo kinene gye bali fartaqibuhum abantu abo bateekeko abiri wasabir obeere ng'ogumiikiriza ebinyiizo byabwe bijja kutuukako bajja kwogerera ebiwanvu n'ebimpi beera mu gumiikiriza bateekeko abiri obeere nga gwe ogenda mu maaso n'ekyo kye tukugambye okubeera ng'osomesa ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر ونبئهم bategeeza amawulire amakulu anna almaa nti mazima amazzi ensolo eno bw'ebe n'ebezze nge Allah agireese
qismatun bainahum gajja kubeera nga gagabanyizibwa wakati waabwe ne wakati w'ensolo eyo kullun nga buli omu ku sayidi ezebbiri sayidi ey'ensolo ne sayidi eyaabwe shiribun ng'erina omutemwa gwayo oba erina omugabo gwayo erina okubeera nga erina oluwalo lwayo lw'ejja okunywa muhtabar lw'ejja okubeera nga yo weeba ng'esembedde okunywamu abantu kwolwo temunywa ate bwe muba nga munaanywa kwolwo ye tojja kunywa amazzi mugenda gagabana ag'ekitundu ekyo ng'olunaku luba lwa nsolo olunaku lubeera lwammwe nga buli omu alina oluwalo lwe lwabeera ng'alina okugenda abeere ng'atuukiriza ku lunaku lw'olutongole Allah subhanahu wa ta'ala ky'ekigezo kye yabawa ng'amaze okubaleetera ekyamagero kya Salih kye baamusaba. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فنادوا صاحبهم ekiseera kyatuuka nga beetamiddwa ensolo eyo ne bakoowoola mukwano gwabwe yali abasinga obwonoonefu fataata ne yeewaayo ne yeesowolayo faakara n'agikala n'agifumita Allah subhanahu wa ta'ala n'amunyiigira n'abantu bonna n'abanyiigira olw'okubeera nti ekigezo ky'ensolo kye yabawa baatuuka ekiseera ne bagyetamwa ekibeera ng'ekigezo kibalemye okuyita Allah subhanahu wa ta'ala n'abazikiriza. Allah subhanahu wa ta'ala agamba فكيف كان عذابي ونذر fakaifa kana adhabi baali bakyali kiti ekibonerezo kyange wanudhur n'okutiisa kwange ababaka kwe bajjanga nabo Allah subhanahu wa ta'ala beyaleetanga nababeera nga bajja okutiisa abantu abo ne batatya ne babeera nga bagenda mu maaso n'obujeemu bwabwe. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المستظر inna arsalna alayhim Allah agamba nti twatuma eri abantu abo ne tubasindikira sayhatan oluboggola lwali lumu wahidatan beeruti fakanu ne batuteesa enkya nga bafaanagana kahshimin muhtabar ne babeera nga bafaanagana nga Allah subhanahu wa ta'ala nga amaze okubazikiriza bafaanagana nga essubi eribeera ku kisibo ky'embuzi essubi eribeera ku kisibo ky'embuzi ng'embuzi ziririnyiridde singa libeera nga ligudde wansi. Allah subhanahu wa ta'ala kyekifaananyi kyayagala okuwa nti Allah subhanahu wa ta'ala yababetenta olw'oluboggolo olwo olumu olwavuga Allah subhanahu wa ta'ala n'ababetenta ne bafaanagana ng'essubi erigudde ku kisibo ky'embuzi ne zibeera nga embuzi ezo zibeera nga ziririnyirira ne bikutukakutuka nabo bwe batyo bwe baazikirira yekutukakutuka gye baakutukakutukamu Allah subhanahu wa ta'ala bwe yabaleetera ekibonerezo ekyo. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد يسرنا القرآن الله gamba twagonza Qur'an eno lidhikri abantu babeeringa beebuulirira n'ebyebirimu fahal min muddakiri abantu Allah abuuza waliwo abali tayali okubeera nga beebuulirira n'ebirimu Qur'an ebyo byonna babinyumiza nabbi sallallahu alaihi wasallam ebyaba nabbi abaasooka abeere ng'anywera kubanga obuzibu si yekka busanze. كذبت قوم لوط بالنذر Allah subhanahu wa ta'ala agamba kazabati balimbisa qaumu lutin abantu ba lutu binnuzuri balimbisa abatiisa baffe abajjanga Allah subhanahu wa ta'ala yaleeta abatiisa ne babeera nga balimbisa abantu b'omulembe ogwo ogwa lutu abatiisa abo abaabatiisanga olw'okubeera nga bali babisiyaga ne babagambako ne batasobola kweddako. إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر inna arsalna twasindika alayhim kubo hasiban amayinja Allah subhanahu wa ta'ala yazikiriza abantu abo ensi n'agifuula ekyawaggulu ne kidda wansi oluvannyuma ate n'afukirirako amayinja agaaliko amannya ga buli muntu oyo ne yali ateekwa okubeera ng'akuba ejjinja eryo. Allah agamba subhanahu wa ta'ala illa okuggyako ala luutin abantu ba luutu be twasobola okuwonyaawo najjaynahum twabawonya bisaharin. Allah subhanahu wa ta'ala agamba eyo matumbi budde mugamba asitula abantu babeere ng'abajja mu kyalo kino kubanga ekyalo ekyo Allah agenda kukivuunika olw'okulya ebisiyaga abantu bye baali balya. Allah subhanahu wa ta'ala n'awonya abantu ba Luutu n'abasengula mu kyalo ekyo ekiro.
نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر نعمة من عندنا اتشاري تنجري شافا جتولي كذلك نجزي بيتو بتجانغو كسفلا من شكر ويناني لزانغا متيكا غفنا غسامون كولا الله سبحانه وتعالى واتو بجو كبيرانغا متسلا كبيرانغا مسلمات كشو كذكريرا أتالا نابيرانغا بجيمونغا بذكريرا روبو جيمو بابوي ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد أنذرهم يلي بتي سد النبي وابي بطشتنا ما نجفي فتماروا نبابيرا قبل كثير بقين بابوسا بوسا الله سبحانه وتعالى غابا بينتنا ماني Allah ajja kubavumbagira babiri nga abazikiriza abantu abo ne babeera nga babuusabuusa mu bannabbi bye bagamba Allah agafatamaarawo binnudhur baabuusabuusanga abatiisa baffe bye baabatiisanga nabyo nga Allah bwe yabagamba nti nyinza obbavumbagatira ng'abantu abo bagamba nti obajjajje oba aleeta ekibonereza kireete ne babeera nga bali mu kubuusabuusa nga balowooza nti bannabbi baabwe basaaga. ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر jukira ekiseera Allah bagamba nti okumanya bamunyiiza walakad rawaduuhu baatuuka okwegwanyiza an dhaifihi abagenyi be babiri nga babasobyako kubanga nabbi Luutu yafuna bamalayika abajja mu maka ge Allah subhanahu wa ta'ala ng'agenda okuzikiriza ekyalo ekyo nga Jibuliiru mwali. Allah subhanahu wa ta'ala yaleeta abagenyi be abajjira mu kifaananyi ky'abavubuka abavubuka b'ekitundu ekyo ne baagala okubeera nga babasobyako. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti baatuuka okunyiza nabbi waffe ng'akyazizza bamalayika abajjira mu kifaananyi ky'abantu ne baagala okubeegwanyiza. Allah agamba fatamasna a'yunahum ne tubasangulako amaaso gaabwe. Allah yabaleetera ekibonerezo amaaso gaabwe n'agasangulawo ne wabeera wabadde amaaso nga wafaanagana ekyenyi. Fadhuuku ne babagamba mukombe azaabi ku kibonerezo kyange wanudhurin mukombe ne ku bitiiso bye babadde babatiisa nabyo ne muteddako. Allah subhanahu wa ta'ala bagamba essaawa etuuse mukombe ku bukaawu bw'ebyo bye mubadde nga mubuusabuusa bye mubadde nga muwakanya. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر ولقد صبحهم بكرة الله سبحانه وتعالى يبزيندو كريزاني كبونيرزو كماچا كماليري عذاب ناباليتري كبونيرزو مستقر يكالي كرابيكانتي شاگندريرا الله سبحانه وتعالى ناچبالي مزاكو بناني بازكيريرا الله سبحانه وتعالى نابتيك مكدا كذبو فذوقوا عذابي ونذري Fadhuuku ne babagamba mukombe azaabi ku kibonerezo kino kye mbaleetedde wanudhurin mukombe ku kunyoomoola abatiisa bange bye nabaleetera ne mubeera nga ababatiisa nga temweddako. Allah nabateekako ekibonerezo eky'olugenderezo kuno ku nsi, eky'olugenderezo ne ku akhira kye bajja okubeera nga bafuna. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد يسرنا القرآن twagonza Qur'an ya mwino lizikiri abantu basobole okufunamu okwebuulirira n'ebyokuyiga. fahal min muddakirin waliwo abantu abali abeeteefuteefu okubeera nga bayiga mu bintu bino bye twogera mu Qur'ani. ولقد جاء آل فرعون النذر ولقد جاء آل فرعون النذر بجيري abantu ba Firawo abatiisa baffe Musa ne Harun n'abakkiriza abaliwo obudde obwo ne babeera nga batiisa Firawo n'abantu be okubeera nga beddako ku mbeera gye baali batuuseeko ey'obwononefu obw'ekika ekya waggulu. كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر كذبوا بآياتنا بالندس amateeka gaffe agagabagambibwa kulliha gonna فأخذناهم ne tubakwata ne tubabonereza. Allah subhanahu wa ta'ala agamba ne tukwabakwatako ne tubabonereza akhidha azizin muqtadir olubonereza olwoyo ow'amaanyi atawangulwa alina obusobozi kwekyo ky'abaakola. ye Allah subhanahu wa ta'ala yabakwatako n'amaanyi era tebaamalako naye.
أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر Allah abuuza Abakuraishi ng'amaze okubannyonnyola ebyaliwo ku bannabbi abaasooka nti abatakkirizanga bannabbi yababonerezanga ate abakkiriza n'abeera ng'abawonya. N'ababuuza mmwe Abakuraishi Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama oyo gwe tutumye gye muli nammwe bwe mujja okubeera naye mmwe mulaba mutya akufaarukum okuwakanya kwammwe akufaarukum obukafiiri bwammwe khayrun mulaba bwe bulungi min ulaikum okusinga Allah subhanahu wa ta'ala ebyo byazza abanyumiza mwabo abakulembera obukafiiri bwammwe mmwe mulaba bulungi nnyo nga Allah bwe munaabulemerako ayinza okubasonyiwa ne bubeera nga bulungi nnyo tebufaanagana na buli obwabali bwe tujja tubannyonnyolako mu Qur'ani. Obukafiiri bwammwe amakulu nti kye kimu n'obwabali era nga bali bwe baayisibwa nammwe bwe mujja okuyisibwa obwammwe si bwe bulungi nnyo Allah subhanahu wa ta'ala bw'ayinza okusinziirako abasonyiwe ng'ate yabonereza dda bali bazze ababuulira mwenna kyekimu. Nandiki abantu abo mugamba mmwe abatakkiriza ab'omulembe gwa Nabbi sallallahu alaihi wasallama lakum muyina bara'atun fi zubur okwejjeerera olw'obukafiiri bwammwe muyinawo ekitabo kye musoma nga mwe muli bakwejjeerera temujja kufaanaganako nga bali abaabakulembera be tusoose okubeera nga tubabuulira. Mwe muyinayo ekitabo muyina zubur muyinayo ekitabo mwe mujja bwino ng'obukafiiri bwammwe bwe munaabulemerako muli banjawulo temujja kufaanagana bakafiiri bali be tubabuuliddeko nga mmwe mujja kuwona. أم يقولون نحن جميع منتصر Nandiki yaquluuna bagamba nahnu jami'un muntasir senga bwe tuli ekitole tujja kubeera nga tuwangula Muhammadi sallallahu alaihi wasallam tetuli bangi ate tukkaanya tuyinza okuwangula nabbi nga tuli wamu. Nabbi sallallahu alaihi wasallam byasoma ne bitagenda mu maaso enzikiriza yaffe n'ebeera nga yejja okuyitawo ebe yeebeere nga yeemabega tejja kufuna bagoberezi. سيهزم الجمع ويولون الدبر Allah subhanahu wa ta'ala abagamba nti bwe muba mulowoleza mu bungi nti mujja kuwangula olw'obungi bwammwe abagamba nti sayuhzamu ljamu obungi bwammwe bwonna bugenda kuwangulibwa wayuwalluuna ddoboro ate mujja kubeera nga oluvannyuma lw'abantu abo okuwangulibwa mu bungi bwabwe bajja kuteekangako kakokola tondeka nnyuma babeere nga bakudduka nga bakulaga enkoto babeere nga bakudduka nga tebasobola kuyimirira mu maaso go. Era entalo ezisinga obungi gamba ng'olw'ebbadiri olwasooka Allah subhanahu wa ta'ala abantu bonna abaali beekobaanye nga bawera 10,000 Allah subhanahu wa ta'ala yasobola bano abaali abakkiriza ebisatu okubadduukira ne bamalayika be ne babeera nga bawangula olutalo bali ne badduka abawambibwa ne bawambibwa abattibwa ne battibwa. Allah subhanahu wa ta'ala abategeeza obungi bwammwe tebujja kugasa era Allah subhanahu wa ta'ala ali kusaidiya abakkiriza. بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر بل وابلا الساعة بلين دي سياما موعدهم غين دغانو يابوي والساعة نيي سياما تشبلين دا أدها تشسينغو كبيتو وزيبو وأمر تشسينغو كبيري تشكاو جبالي أمان فابو غانيو كتكيزا نيي بلين دي سياما ويشنا توكا تجا كبيري يغانا تزيتونيو أتنغا تشكاو نيو جبالي نوكسينغا كاكاتي إلغوني لزيبا جوكفوني ونكونسينغا باتيغو بوتيبو بوتاكيزا مونتارو إزو بسلام. إن المجرمين في ضلال وسعر إن المجرمين مزما بانتو أبيسو وبيكونو كنسي في ضلال بل مبوزو بيشكوا وإيشاوى الغرو وسعر إيرانغ بل مبيرا إيرابيكا nti si bantu abategeera obulungi bali mu mbeera ya kiralu omuntu okubeera nga bamutiisizza n'atabeera nga yeddako ng'atakimanya jjagenda asisinkane Allah subhanahu wa ta'ala abantu abo bali mu bubuze wasuurin ng'ate bajjagenda mu muliro sahirin wallahu Allah subhanahu wa ta'ala bwe yabategekera ku lunaku lw'enkomerero. يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر
yawma olunaku olwo yushabuna bagenda kutambulibwa finnaari nga babawalawala babatwala eri omuliro ala wujuhihim nga babatambulira ku feesi zaabwe. Allah subhanahu wa ta'ala akulaga ekifaananyi nti abantu abagenda okugenda mu muliro bagenda kugwa ku ttaka nga bagutidde ogufeesinga ogwolekera. Allah subhanahu wa ta'ala agamba ne bwe baligwa ku ttaka bagenda kusikambulwa nga bwesikambula embuzi, basikambulwe babiri nga babatwala babawalawala eri omuliro nga bwe babakomekereza nti zooku mukombe massa sakari ku bukaawu obw'omuliro, ku bulumi bw'omuliro gwa sakar. Allah subhanahu wa ta'ala bwe yabateekerateekera. Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Inna mazima ffe kulla shay'in buli kintu kyonna kye mulaba nekyo kye mutalaba khalaqnahu twakikola biqadar nga kiriko okugera kwaffe. Buli kintu kyonna Allah subhanahu wa ta'ala yakikola nga kiriko okugera kwe. Omukugera kwokwo kwe yawandiika mu kitabu kiri mu fayiro ennene eya lawhil mahfuz eri eyo mu ggulu ekuumibwa. Buli kyolabako ne kyotalabako kiriko okugera kwa Allah subhanahu wa ta'ala, era kiriko puroguramu ye, akimanyi bwe kitambula, akimanyi bwe kijja okuwangaala, akimanyi gye kijja okubeera nga kivudde mu bulamu buno obw'ensi, imma fil janna wa imma fin nar. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. وما أمرنا تكيري كلاغي تفسين كتنا بتواغد كيينغيري وكياما إلو كجاكو واحدة كجا ومنغيري يامرون دقمو كلمح بالبصر ngol tenawiri so Allah subhanahu wa ta'ala wa baya gadde kintu inma amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Baya gadde agamba bali kiba atege santi kiyama okugwa okwacho kujja kubeera sawa busawa bwiti ngol tenawiri so Allah subhanahu wa ta'ala ngikiyama maze kushinyingizaawo. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر. ولقد أهلكنا أشياعكم twazikiriza dda banywanyi bwammwe abaali mu mbeera efaanaganako ng'eyo ey'obutakkiriza. tujje tubannyonnyola nti tubazikiriza mu ngeri ez'ebika eby'enjawulo. aba Luutu mubawulidde, aba Huudu mubawulidde, aba Nuuhu mubawulidde. tujje tuzikiriza abanywanyi bammwe bamushirikiina nga mmwe abaakulembera abajja nga bajemera bannabbi baabwe. nammwe mwali badde mweddako kubanga obukafiiri obwammwe si bwe bw'enjawulo okwawukanako na buli bonna bukafiiri enzikiriza ebeeremu kinyiza bumu Allah subhanahu wa ta'ala ekyammwe kifaanagana n'ekyabali bwe munaabanga muyisizza mu ngeri y'ekikafiiri eri nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mugenda kuyisibwa kyekimu nga bali abanyiza nga bannabbi abasooka. fahal min muddakirin abanga waliwo asobola okwebuulira n'ebyafaayo byabali abakulembedde oba temwebuulirire mulinde ekijja. وكل شيء فعلوه في الزبر. وكل شيء buli kintu kyonna faaluuhu abantu kye baakola ku bulamu bw'ensi buno bizuburi kyawandiikibwa dda mu fayiro zaabwe. Allah subhanahu wa ta'ala buli muntu yamuteekako bamalayika abawandiisi akutegeeza nti buli kintu kyonna omuntu kyalikolera ku nsi baakimala dda okubeera nga bakiwandiika wansi mu fayiro ye. وكل صغير وكبير مستطر. kullu sagirin wa kabirin buli kawunvu n'akagga buli kitono n'ekinene mustafar baamala dde okukiteekako omusitale baamala dde okukiwandiika mu kitabu kyo mu fayiro yo era ojja kukisanga ku lunaku lw'enkomerero nga buli kimu bakikuleetedde oba kyali kitono oba kyali kinene nga kyagenda dda mu fayiro yo. إن المتقين في جنات ونهر. inna almuttaqina mazima batya Allah bw'olibeera nga wava ku nsi nga walimba mutya fi jannatin gwomu kubagenda okubeera mu jjana wa naharin gwomu kubagenda okubeera ku migga egirimu ebyokunywa eby'enjawulo emibisi gy'enjuki emigga egy'amata emigga egy'amazzi amalungi. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti abamutya bagenda kubeera mu jjana ezirimu emigga egikulukuta. Allah subhanahu wa ta'ala gye bategekera. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. Allah subhanahu wa ta'ala agamba fi maqadi sidiqin bagenda kubeera nga balina ebifo ebibatuulamu ebirungi
ebitaliimu luyogaano, ebitaliimu kugamba nti omuntu asobola okukoleramu ekinyiiza Allah inda malikin nga bali ewa mukama waabwe Allah subhanahu wa ta'ala muqtadirin oyo w'obuyinza obusembayo. Allah subhanahu wa ta'ala alina obuyinza obujjuvu obusemberayo ddala mu balina obuyinza nga batadde mu kifo ekitali mu luyogaano eyeri Allah subhanahu wa ta'ala w'obuyinza obujjuvu.